otegedde bubadde bweddu kwegamba n'ababalabi basobedde nga buli akalulu akajja buli mu kiseera kino William Kabweda kigambiri ababuuzeeko abantu bange abasimbwa zone mwebale ddala okunonda mwebale nnyo ddala okunonda wateeka akaseera kabadde katono twetubadde tulina okukampeyiningiramu naye mwebale nnyo okuteekamu obwesiga mwebale ddala era mbasuubiza ngenda kukola n'oku kyeyagala n'okusingawo Chairman wa NUP mu Ssimbwa zone alondeddwa olwaleero Ssebo mukulu soko tubuliro zaako ki oluvannyuma lw'okuwangula Kaluma olw'okuba nti wabaddewo embeera etabadde nnungi nnyo mu kulonda okukozesera okubeerawo nti omuntu amala okulondebwa gwawangudde atera obutakkiriza nti bamuwangudde so tugenda kuzzaako okukwatagana kuba kyagala kugatta NUP ekyokubiri twagala kati kulonda bukiiko kubanga obukiiko butulemeredde okulonda so twagala kuzzaako kulonda akakiiko tukwatagane bamembers baffe bano betubadde twesimbewo nabo abadde ba opponent naye nga bakwano baffe kyekigenda okusookera ddala ekyokubiri tulina ensonga zetunuulidde twagala NUP efune offices muno ekole n'ebintu bingi ebitutwala mu maaso NUP ekwate ku buli mugigi twagala ekwate ku buli mugigi omuto omulema omulamu omuwanvu omukadde NUP ekukwateko twagala NUP Ssimbwa zone ebeere zone esoose okukola office ezaayo buli kimu nga kitambuye mukitegeeze munaye kati so bwe tugenda okukola tugenda na kugatta bannaffe ababadde batuvuganya tubakkirizise titubawangudde mu mazima ekyokubiri tulonde obukiiko bwabuganye okulondebwa olw'ensonga nga bw'omanyi nti okukkiriza nti owanguddwa si kintu kyangu webale nnyo webali eddala Ssebo akulidde ebyokulonda okulonda kugenze bulungi naye nga womanyi okulonda nga kuliko okuvuganya kw'abantu babiri first of all amanyi nze Kimuli Ibrahim omulondesa wa Kansanga Parish mu NUP twategese okulonda mu Ssimbwa zone era abantu bonna ne bategeezebwa era okulonda kubadde kutambudde bulungi naye nga womanyi abantu tebagala kuwangulwa twalibuzayo abantu batono nnyo okumala layini ey'okubiri ne bakayiwa sikayiwa wabula ne bawo ne bakitya ne bakivaamu kati nga nze byabagama nabadde maze okumala layini esooka nga ntegedde obuli obufunye ne bwe mbadde mazeko sayidi eyo nabwo mbutegedde ne nvaawo nga nnangiridde omuwanguzi ye Wilfred Tamale Setumba yawangudde mu Ssimbwa zone kati kyemusaba nga ye awangudde ku lwa NUP akwatagane ne bawanguddwa kubanga bakibiina kimu si kufaana kuwona bagende bakwatagane bakole ekintu ekibagatta bakolabe okulaba nga batwala NUP mu maaso mu Ssimbwa zone ebyange amina erinnya Lubegala Manzani chairman wa NUP Kansanga nebaza abantu basimba mwenna abaze mu bulungi bwe muti okujja okulaga obwagazi bw'ekibiina nga tulonda ssentebe w'ekyalo kya Ssimbwa wa NUP tulonda genze bulungi mu maaso wadde ng'obwagazi badde bungi ababadde beesimbyewo bonna babadde bayungudde abantu nga bakyalo nga basimba era nga baze kulonda naye nga buli muntu asuubira buwanguzi naye mukalulu naddako omugongo kabamu asinze ne ge bakoze eki ne ge basinze so nakwera nga chairman w'oluka gw'e Kansanga tutongoza omukulu Wile nga chairman omujja owa Ssimbwa zone owa Ssimbwa awangulina obululu 7 n'omusobyo gwazzeeko nafuna obulwana naye amaloboozi gabadde mangi olw'obwagazi obungi obadde mubawagizi b'enjuyi zombi naye mu byofiisi ebibaawo bulijjo bibaawo tusaba gwe bawangudde oba ne ttiimu gye bawangudde bonna tubagala ba NUP bakkirize bakole n'obukulembeze obwangudde Ssimbwa emirimu gitambule mu maaso kalulu kabadde free and fair era tufunye omukulembeze wa Ssimbwa zone atwala ebbeerero lya Ssimbwa ye mukulu William so byebyo era tusaba William okole n'executive ya Kansanga okulaba nga tuggusa emirimu gy'ekibiina tuggusa emirimu gya Kyagulanyi nga tuggusa emirimu gy'Abannayuganda bannassimbwa zone bonna abanyigirizibwa wansi nga tuggusa emirimu gyabwe tutuuka waggulu ono omu ku basajja abadde ba kandidate Ssebo soko tubule ekyekigenze mu maaso batugambye bakubye akalulu n'enkoona n'enywa akalulu kagenda kuddibwamu
kagenda kuddibwamu ate kaddibwamu kati ate nga balangiridde ani alangiridde yali abaze lwaki si yalangiridde n'atubulira enamba za jeri n'enamba eziti abaze ali wali agamba awangudde n'enamba n'azogera ajja atubulira enamba ziri ziti afulira obululu 7 ku bululu 4 layini ewaddeyo bwe wabadde ogikwata olaba nga agikomye gyesemba ati alangiri abaze akuli ebyokulonda yalangiridde anti gwe wagibaze olabye nga agikomye gyesemba okujja okulangirira enamba eyo kati gwe kyogamba tabaze kubala agambye abadde agenda okumalayo layini nemwekalakaasa kati nekitegeeza akiteweddeeyo kati enamba gyatuwa agigyewa mukyankalanyiza okulonda ate wetukyankalanya yandikuzeemu n'akubala ate nga mwe mukyankalanyiza ate ani yakyakalanyiza abaze namba nga waziruuka batugambye nti oponeti wo layini ebadde ntereevu bulungi naye ng'eyo webadde babala ne mukyankalanya layini kati ekituufu kiri nti akalulu kakuddibwamu abantu basimbwa bo bamanyi omuntu omutuufu owokola ki eri abali eri abajaganya n'endongozi atandise simbwa yeeno bano be bantu be ani agenda okuteeka okuddamu okulonda era nupu yennyini ate ani okakasa ate waliwo omulala era bo bajje wano nga bakimanyi nti bagenda batugambye ogenda kubeera vice chairman nedda ssebo nze ndi chairperson era nina akakiiko akaani Katsewo twakulabye ng'okuba kampeyini wano bubi nnyo kati omusajja wawangudde ye oteesa ki era nga bwe tumwangusiza gemaanyi ge twagala atukolere tumulonze nga tumwesiga era tumulonze obuvunaanyizibwa twagala akole kyetumulondeddwa era ffe tulina amaanyi tuli ludda naye tulina amaanyi naye tuli lwedde okukola naye kyaba nayagadde NUP everywhere maanyi g'abantu kyagulanyi sentamu ye pulezidenti wange Sembea kano people power, our power.